Okumpi n'ekibuga Kampala waliwo akatundu akayitibwa Masanafu. Eno olwaleero ye wabadde vaawo mpitewo. Abatuuze bakedde kwecwacwana nga balina n'agapande agaakula ne gawola mu ngalo zaabwe naye ng'ekibatutte ku nguudo kuwakanya ssentebe w'olukiiko olukulembera ekitundu kyabwe awo okwegatta n'omu ku bagagga ne bagenda babatigomya okugenda okukakananga n'ekkubo lye babadde bayitamu balizibye. Abatuuze bagenze okulaba ng'embeera tekyawomya Nakabululu ne basalawo beecwacwane. Abatuuze ku kyalo Bukuluuji Masanafu ku nkengezi z'ekibuga Kampala nga bakozesa ebipande bakedde kulaga butali bumativu ku musumba wa Kampala Community Church ategerekeseeko ya Teira gwe balumirizza okwekobaana ne ssentebe waabwe Henry Mwesige okubazibira ekkubo. Pasta yasibe kuoneza lijadisiba. Yeye aliyatuzibire kubo. Chagamba bwe twamukuza twamukulizako ne kubo. Chama ni bamuyita Mwesige alyenguzi nabba abantu aneetumukoye agatuzibira kubo omukasi musajja mubi nnyo. Ekkubo eryogerwako liyisa abantu abasoba mu 50,000 wabulanga ebyembi balizimbyemu ekisenge n'okuyiwamu omusenyu bye bajjewo ku mpaka. Ekyenyunyisa kyaki ebadewe nitukowa nga weruli naye bwe bafunye ssente baguza abantu okubamalawo eno manga wona naye batandise okola ki okutandika n'okuzibira abantu okuyita kimanyi oba wali wakazanyo okuzibira beno manga balyoke bafune engeri gye babagula. Abatuuze abamanyi ebyafaayo by'ekifo kino nga Kalule Joseph bagamba nti ekkubo libadde likozesebwa okuva mu Gyekyenda. Ekkubo lino sekulida kuno emyaka 38 kulida kuno okubanga ndi muto nga kubo weeriri ne chairman akwataganya n'abasumba bano okuba baguza bupooti obwetoolodde wano babba abantu netukoyo obubbi bw'abasumba abafuula abasumba nga tebabbi. Engero mu 2021 ng'ekkubo weeriri ddene bulungi ng'era n'emmotoka ziyitawo ate ye ekkanisa yagulawo mu 2000 nze n'engula mu 2001 ng'era egenda okugula abantu waliwo ekkanisa ekkubo gazi bulungi eritwala abantu eritwala buli kimu kyonna. Wano ekkubo okuva lwe nazaalibwa ekkubo weeriri naye kati ekkubo lyaffe baliziba naye tubadde tumusaba atusonyiwe atulekere ekkubo lyaffe tumweyanziza nnyo tukolere ekkubo yeebale nnyo yeebalire ddala naye atulekere ekkubo lyaffe. Ssentebe Mwesigwa bw'abuuziddwa ku nsonga zinazzemu bw'ati ng'abalaata. Abakyogera balimba kubanga wano tubaddeko kalugaali maka abantu bazze babasengula busenguzi. B'ab'ekkanisa nga bayita Simon Peter bagamba nti ekifo kino baakigula era nga baakuziba ekkubo lino ku kifuba. We've just gotten a challenge as a church that the community is attacking us for the development that we are making in this place. You know, we have a lot of children here. We have a school and children play around. Times children are involved in an accident. So to avoid that, we are trying to limit access to our facility by enclosing this road. Byakayanja Emon, Crossroad TV, Omunyo.